Essula y'e14. Laba olunaku lwa Mukama lujja, omwandu gwo bwe guligerekerwa wakati mu ggwe. Kubanga ndikuŋŋaanyiza amawanga gonna ku Yerusaalemi okulwana, era ekibuga kirimenyebwa, n'ennyumba zirinyagibwa, n'abakazi balikwatibwa lw'amaanyi, n'ekitundu ky'ekibuga kiritwalibwa okufugibwa obuddu, n'ekitundu eky'abantu ekirisigalawo tekirimalibwawo mu kibuga. Awo Mukama alitabaala, alirwana n'amawanga gali nga bwe yalwana ku lunaku olw'olutalo. Era aliyimirira n'ebigere bye ku lunaku luli ku lusozi olwa Zeyituuni olwolekedde Yerusaalemi ebuvanjuba, n'olusozi olwa Zeyituuni lulyatika wakati waalwo ebuvanjuba n'ebugwanjuba, era walibaawo ekiwonvu ekinene ennyo. Ekitundu ekimu eky'olusozi kirijjulukuka okugenda obukiika obwa kkono, n'ekitundu kyalwo ekimu okugenda obukiika obwa ddyo. Nammwe muliddukira mu kkubo ery'omu kiwonvu eky'ensozi zange, kubanga ekiwonvu eky'ensozi kirituuka ku Azeri. Weewaawo mulidduka nga bwe mwadduka okukankana kw'ensi okwali mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda. Era Mukama Katonda wange alijja n'abatukuvu bonna wamu naawe. Awo olulituuka ku lunaku luli, omusana teguliba na kumasamasa na kizikiza, naye walibeera olunaku lumu olumanyibwa Mukama, si musana so si kiro, naye olulituuka akawungeezi walibeera omusana. Awo olulituuka ku lunaku luli, amazzi amalamu galiva e Yerusaalemi, ekitundu kyago kirigenda mu nnyanja ey'ebuvanjuba, n'ekitundu kyago mu nnyanja ey'ebugwanjuba. Kiriba bwe kityo mu kyeya ne mu ttoggo. Era Mukama aliba kabaka w'ensi zonna. Ku lunaku luli, Mukama alibeera omu n'erinnya lye limu. Ensi yonna erikyuka eribanga Alaba, okuva mu Geba okutuuka ku Limmoni ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo obwa Yerusaalemi. Era kiriyimuka kiribeera mu kifo kyakyo okuva ku mulyango gwa Benyamini okutuuka ku kifo eky'omulyango ogw'olubereberye ku mulyango ogw'ensonda, n'okuva ku kigo kya Kananeri okutuuka ku masogolero ga kabaka. Era abantu balibeera mu kyo, so nga tewakyali kikolimo, naye Yerusaalemi kiribeerawo mirembe. Na kino kye kibonoobono Mukama kyalirwaza amawanga gonna agalwana ne Yerusaalemi. Omubiri gwabwe gulivunda nga bakyayimiridde ku bigere byabwe, n'amaaso gaabwe galivundira mu bunnya bwago, n'ennimi zaabwe zirivundira mu kamwa kaabwe. Awo olulituuka ku lunaku luli, okuyoogaana okunene okuva eri Mukama kuliba mu bo, era balikwata buli muntu ku mukono gwa munne, n'omukono gwe gulimuka okukuba omukono gwa munne. Era ne Yuda alirwana ne Yerusaalemi, era obugagga obw'amawanga gonna agaliraanyeewo buli kuŋŋaana, zaabu ne ffeeza n'ebyambalo bingi nnyo nnyini. Era bwe kityo bwe kiriba ekibonoobono eky'embalaasi n'ekyennyumbu, n'ekyeŋŋamira n'eky'endogoyi, n'ensolo zonna eziriba mu bisulo biri, ng'ekibonoobono ekyo bwe kiriba. Awo olulituuka buli muntu asigalawo ku mawanga gonna agajja okulwana ne Yerusaalemi anaayambukanga buli mwaka okusinza kabaka, Mukama w'eggye, n'okukwata embaga ey'ensiisira. Awo olulituuka buli muntu mu bika byonna eby'ensi ataayambukenga Yerusaalemi kusinza kabaka, Mukama w'eggye, enkuba terimutonnyera. Era ekika kya Misiri bwe kitaayambukenga, bwe kitajjenga, nabo teribatonnyera. Walibaawo ekibonoobono Mukama kyalirwaza amawanga agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ekyo kiriba kibonerezo kya Misiri n'ekibonerezo eky'amawanga gonna agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ku lunaku luli, ku ndege z'embalaasi kulibaako nti, obutukuvu eri Mukama, era n'entamu mu nnyumba ya Mukama ziriba ng'ebibya mu maaso g'ekyoto. Weewaawo buli ntamu mu Yerusaalemi ne mu Yuda eriba ntukuvu eri Mukama w'eggye, n'abo bonna abawaayo ssaddaaka balijja ne bazitoolangako ne bafumba omwo. Era ku lunaku luli nga tewakyali Mukanani mu nnyumba ya Mukama w'eggye.